Gwe nalaba video eno era gwe na video eno gwetuuseeko bambi sharinga video eno naddala gwe ng'oli Kadaama mupya yena Kadaama yonna sharinga video eno nalesobola otuuka ku bakadaama ne bakadaama abajja abakyali e Uganda basobola ogiraba. Waliwo Kadaama ali lubuto lwa mukama we naye bannange ebintu bino tetubyogera ne mugamba nti ne tulimba tuleeta stories. Ebintu bino bituufu gye biri bibeerawo era ekitubireetesa ne tubyogerako abamu gwe abadde takimanyi okyegendereze oleme kikola oba naawe abadde akimanyi naye nga tomanyi nti kibi omanye obubi obukirimu. Kadaama ono ali lubuto lwa mukama we yafunamu okuyomba ne mukyala we, mukama we n'akwata ekkubo n'agendako ewaabwe. Kale okuyomba okwo kwaliwo omukazi yagamba agenda ne Kadaama we, musajja n'amugamba nze amusasula kuba ebiseera ebisinga contract zaffe zibeerako baboosi baffe abasajja. N'amugamba mulekeewo, oyamulekaawo n'atandika nakola ki kwegatta na mukama we. Oli yayisaawo wiiki emu alinga yali agenza okukyala n'akomawo, kati babadde babeerawo. Omukazi abadde yali ayisa bulungi omuwala era akyamuyisa bulungi kuba tannakitegeera, naye essaawa zino omuwala yakitegedde nti naali lubuto. We yakitegedde yagambye mukama w'omusajja n'amugamba ndi lubuto njagala kudduka kuddayo waffe Uganda. Omusajja yamugambye sisobola kusindika Uganda ng'oli lubuto, tugende mu ddwaliro balukugyemu. N'amugamba ogenda kuntwala otya nga mukazi otategedde? N'agamba ogenda kulwala wano nkubuzebuze tugende balukugyemu. Omuwala ekisooka kituufu ate eddwaliro agamba mu ddwaliro eyo bayinza omukolerayo ebintu n'afiirwa obulamu bwe ate ayagala kugenda waka. Yeebuuza kati akola atya? Ali mu buzibu, teyeetaaga mukama we mukazi kimanya. Kyokka ate omusajja naye amugamba bw'obanga kituufu oyagala kugenda, bw'obanga kituufu oyagala kugenda olina okusooka okugyamu olubuto olwo. Bannange kituwe ekyokuyiga. Kati yali afaaki bannaesharinga video eno bakadaama abapya mukiggyemu ekyamakulu. Bannange temukola bintu birina sensitive bigenda teeka bulamu bwammwe matigga. Kati sooka olabe kati omukazi abadde amulabira amwagala akola ki? Olumala nga tugamba nti Abawarabu babi, oyo banamutta banafuna buzibu nga tugamba ye bamusse ki, naye nga yeeretedde okufaako. Bannange obulamu bwaffe tubukuume nga kya muwendo. Twagale obulamu bwaffe ate tulwanirire obulamu bwaffe. Atananfollowinga layikika ate sharing. Kadaama TV nga bwe ntera okubagamba nti buli kintu kyonna ky'olaba, vidiyo yonna gy'olaba olina kuggyamu kyakuyiga. Story eno tonoonyereza butuufu bwayo oba bukyamu bwayo oba kubuusabuusa kwayo, wabula noonyerezaamu ekyokuyiga ekirimu. Kuba twesanze ng'abantu abasinga vidiyo ezimu bazikiririzaamu ezimu tebazikiririzaamu. Ngenda ne mbagamba eyo si y'ensonga enkulu. Olya oba akoze story n'agifoominga si kyekikulu. Ekikulu kiki ky'oyiga mu story eyo gwe gy'owulidde. Kuba buli story ebeerawo ate ebeerayo. Buli story oli gy'afulumya ebeera gy'eri. Ayinza okuba agyogeddeko naye nga mu reality gy'eri. Twabaleetera ku Kadaama awo ebbanga eryayitako emabega era nga story yeefaananyiza bw'eti yennyini nga yeeyogerera. Yafuna olubuto lwa bbaba era ne yalufuna nga mama agenze. Mama yanoba, bw'amala okunoba n'agenda. Ono mu nnyumba baalimu n'omukozi, ne yeegatta n'omukozi okukakana ng'amukubye olubuto. Ekyenjawulo ekyalimu mu story eyo kitali mu story eno nti oli yagamba omwana we tamuggyamu agende e Uganda ajja kumulabirira. Era mujjukire omwami oyo yafuba nnyo okulaba nga Kadaama adde Uganda. Era Kadaama yadde Uganda twamubalaga era twakola interview naye ng'ali Uganda kakati alina omwana we. Tujja kwongera n'okufollowinga story eyo kuba emyezi egyasooka Kadaama agamba nti Omuwarabu yamuwezanga obuyambi naye okuva olwo okumanya engeri ebintu gye bibeerawo nga bingi, tulina okwogera ku kino tulina okwogera ku kiri. Tujja kufunayo obudde tuddeyoko tulabe Kadaama kiki kyaliko kaakati.
ono ye bosi Amugamba Olubuto alina okulugyamu. Ebizibu eby'okugyamu embuto mubimanyi, mubeeramu okufa, okutta omwana, mubeeramu gwe kennyini okufa, ne mubeeramu bw'oba owonye n'obeera ng'oluusi oyinza okuddamu obutazaala. Magezi ki gwe wali wadde Kadaama ono? Alina olubuto lwe, alina olubuto nga lwa boosi. Boosi agamba luggyamu, Kadaama tetutegedde ki ky'agamba. Okutta omuntu oba okuggyamu olubuto kye kyalibadde kikulu, oba kukomawo Uganda n'ogaaka omuzaale. Kyalibadde ky'amakulu n'ozaala Muwarabu nga takuwa buyambi n'obeera ne Uganda, oba tekyalibadde ky'amakulu? Ebibuuzo bibeera bingi, era ky'obola nga mbagamba nnyo nti omuntu ali mu mbeera eyo ye muntu yekka asobola okubeera nga akunyumiza embeera eyo okusinziira ye bw'aba afiiringa. Ffenna wano tubeera twogera, naye nga omuntu ali mu mbeera eyo aba aluguddemu y'aba asinga okifiiringa. Naligambye nti ono Kadaama si yasoose ate si yasembye, tukyafuna bakadaama bangi abagenda okubeera mu mbeera eno nga bafuna embuto okuva mu bakama baabwe nga tebeetegese. Ekyokola kyalibadde ki? Way forward yalibadde ki? Era bw'onooba okomyewo wano e Uganda asobola okuconnectinga ne Kadaama ono eyayita mu mbeera y'emu naye ye lwakuba alina omwana oyo. N'olaba engeri gye musobola okubeera nga mukwasaganyaamu ensonga eyo. Gwe wenna alaba vidiyo eno, era gwe wenna vidiyo eno gwetuuseeko, bambi sharinga vidiyo eno, naddala ggwe ng'oli Kadaama mupya. Yenna Kadaama yenna sharinga vidiyo eno lala esobole okutuuka ku bakadaama ne bakadaama abajja abakyali e Uganda basobole ogiraba. Waliwo Kadaama ali lubuto lwa mukama we. Naye bannange, ebintu bino tetubyogera ne mugamba nti ne tulimba tuleeta stories. Ebintu bino bituufu gye biri bibeerawo. Era ekitubireetesa ne tubyogerako. Abamu gwe abadde takimanyi okyegendereze oleme kikola, oba naawe abadde akimanyi naye nga tomanyi nti kibi, omanye obubi obukirimu. Kadaama ono ali lubuto lwa mukama we. Mukama we yafunamu okuyomba ne mukyala we. Mukama we n'akwata ekkubo n'agendako ewaabwe. Kale okuyomba okwo kwaliwo, omukazi yagamba agenda ne Kadaama we, omusajja n'amugamba nze amusasula. Kuba ebiseera ebisinga kontrakiti zaffe zibeerako babboosi baffe abasajja. N'amugamba mulekeewo. Oyamulekaawo n'atandika nakukola ki? Kwegatta na mukama we. Oli yayisaawo wiiki emu, alinga yali agenza okukyala n'akomawo. Kati babadde babeerawo. Omukazi abadde yali ayisa bulungi omuwala era akyamuyisa bulungi kuba tannakitegeera. Naye essaawa zino omuwala yakitegedde nti naali lubuto. We yakitegedde yagambye mukama w'omusajja n'amugamba ndi lubuto, njagala kudduka kuddayo waffe Uganda. Omusajja yamugambye sisobola kusindika Uganda ng'oli lubuto, tugende mu ddwaliro balukugyemu. N'amugamba ogenda kuntwala otya nga mukazi otategedde? N'agamba ogenda kulwala wano nkubuzebuze, tugende balukugyemu. Omuwala ekisooka kituufu ate eddwaliro, agamba mu ddwaliro eyo bayinza omukolerayo ebintu n'afiirwa obulamu bwe, ate ayagala kugenda waka. Yeebuuza kati akola atya? Ali mu buzibu, teetaaga mukama we mukazi kimanya. Kyokka ate omusajja naye amugamba bw'obanga kituufu oyagala kugenda, bw'obanga kituufu oyagala kugenda, olina okusooka okuggyamu olubuto olwo. Bannange kituwe ekyokuyiga. Kati yali afaaki. Bannaisharinga vidiyo eno, bakadaama abapya. Mukiggyemu ekyamakulu. Bannange temukola bintu birina sensitive, bigenda teeka bulamu bwammwe matigga. Kati sooka olabe. Kati omukazi abadde amulabira amwagala akola ki? Olumala nga tugamba nti Abawarabu babi. Oyo banamutta, banafuna obuzibu nga tugamba ye baamusse ki? Naye nga yeereetedde okufa kwe. Bannange obulamu bwaffe tubukuume nga kya muwendo. Twagale obulamu bwaffe ate tulwanirire obulamu bwaffe. Atananfollowinga, like, ate sharing.